Kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo eya International Crimes Division ezeemu okulira obujulizi mu musango gw'okutta yali omuwabi wa gavumenti Joan Namazi Kagezi. Mbega wa poliisi SP Damian Seronjoji eyakwata obutambi mu kuddamu okwekenneenya abawawabirwa gye baddiza emisango abuulidde kkooti nti bano bwe baamala okutta Kagezi baddukira e Kayunga ew'omusawo w'ekinnansi abambulule egy'obutemu gye baali bakoze. Oluvannyuma lw'ennaku bbiri Daniel Kiseka eyakkiriza ogw'okutta Kagezi yabuulira bambega nti e Kayunga baamalayo ennaku nga bakola emikolo omuzimu guleme kubalulumira n'okubalumba. Kiseka yakkiriza emisango n'asibibwa emyaka 35 n'alonkoma ne Nixon Agasirwe nti eyabawa ssente okutta Kagezi. Omujulizi omulala abadde Lydia Katono eyakulemberamu abasirikale abajaso okugenda ekitimbwa mu Kayunga ku kyalo Namabuga ewali essabo lya Olo Francis Kaweesa gye bagenda okusiba omusango. Omujulizi eyasooseewo yakulira ebyokwerinda mu kampuni ya Airtel Francis Kabera ng'ono ayongedde okunyikiza obujulizi bw'oludda oluwaabi ku bawawaabirwa. Kagezi yattibwa nga 3 Maachi 2015 ekiwatule bwe yali adde ewakaawe n'abaana be ng'abatemu baamukuba amasasi agaamuttirawo era Kabera awadde kkooti olukalala lw'amasimu agaakubwa mu kitundu ky'ekiwatule olunaku Kagezi lwe yattibwa. Kabera ategeezezza kkooti nti olukalala luliko amasimu n'obubaka agayita ku mirongooti y'ekiwatule wakati w'essaawa 1:02 ez'akawungeezi ku lunaku Kagezi lwe yattibwa. Wherever we have a mast, what they call in Uganda milongoti, a mast normally is located in a particular area. So if you are in Kampala on the Kampala road, we are able to know which mast are around the Kampala road. If it is in a particular area, so you give us the area. After giving us the area, we are able to see from the system which must serve that area. So it's that information that is extracted. Bw'abadde abuuzibwa ebibuuzo okuva mu bapuliida babawawabirwa okuli Elizabeth Nampora, Kabera abuulidde kkooti nti olukalala luno yalutereka bulungi kuba yategeezebwa nti lujja kwetaagibwa mu kunoonyereza mu bbanga eritali lyewala. Ayongeddeko nti ebiwandiiko bino akakasa nga tewali yali abitataaganyizza kubanga yasaako ne sitampu mu 2023. How would you recognize that this is cluster information that I issued if shown to you? Yeah, my roads must be having a stamp for Airtel and my signature. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.